Kadaama TV tuzze tubagamba ku communication oba information egenda eweebwa abantu abakwata ku bintu by'okutambula nga tubasaba mubeere nga muli very clear nga muwa information eno muleme nga gamba nti mu bbanga bwe riti ne bwe riti oba olunaku bwe ne bwe riti nga terunnatuuka tujja kubeera nga tubawa ennyonyi. Ekintu kino oluusi kiyinza okubeera ekirungi naye ate oluusi kibi lwa nsonga babboosi olwedde tubeera tumaze obakyusa obwongo. Ngenda baleetera Kadaama abannyonnyole kiki ekiriwo kaakati atawaanyiza nnyo babboosi be ayagala genda nabo ne beenyiwa kaakati ne bamugamba nti bagenda kubeera nga baleese Kadaama oba baleese Kadaama omulala era ebbanga lyonna lyagenda okubeera bagenda kuba nga tebamusasula. Ennyonyi ye Jordan egenze yalese Kadaama ono. Yamulese sigamba nti yabadde talina busaanizo oba buli kimu yabadde akiyina naye olwa information gye mugenda ne muwa nga mugenda mukyusa date kyamuleetedde babboosi be okutandika okubeera nga tebakakasa bintu biki byayogera kuba nga bwe mumanyi abantu abo bo bamanyi nti ennyonyi bw'egamba nti egenda kusitula mu October oba September oba mu August nga 8 oba September nga 9 bo bamanyi nti kiyina kubeera bwe kityo. Ekisooka bwe batyo bwe baakuzibwa. Ekyokubiri ensi yaabwe bw'etambula. Ekyokusatu ennyonyi tekyusibwa bwe bityo nga tewaliwo kintu kiguddewo. Bw'ova eri n'ogamba bboosi wo kati nga message eyo gye twafunye omuwala eyagambye nti baamugambye nti ennyonyi yafa. Ddala mu butuufu mukubeemu nga mmwe mukola mu nnyumba z'Abawarabu bano. N'ojja n'ogamba Omuwarabu obulinaku omuteeka ku pressure njagala genda naye yeetegese afunye Kadaama omulala ate otuuka n'omugamba nti ennyonyi yafudde. Kwegamba babeera balaba nga abantu nga ffe abatategeera. Tosobola kugamba nti kampani eziyina ennyonyi n'ennyonyi nti ennyonyi yafudde. Ennyonyi bw'efa replacinga ne bateekawo ennyonyi endala. So njagala mubeere nga mukubangamu akafaananyi nti ddala mu butuufu ekintu kino kye twogera ddala kikaalinga sense. Kadaama bw'akyogera n'akibulira boosi we kirimu sense oba tekirimu sense. Kadaama ono agenda banyumiza story ye engeri gy'ebadde erimu engeri gy'abadde aregisteringamu ng'ate awo sinaba na kubuukawo awo mujjukire nti kati ne registration etandiseemu okubeeramu obuzibu lwa nsonga tugenda baleetera Kadaama awo mu maaso awo agamba nti karantini ate balina engeri gye batandise ogikyusaamu nga basaba miliyoni emu nga bavudde ku mitwalo 85 naye twagala nnyo eddoboozi ly'omuntu nga lye lyogera nti kaakati yagenze n'akuba kwembase ne bamugamba nti karantini ya miliyoni emu. Wabula nayo igenda kubeera topic yaayo tubeere nga tukyogerako ekya karantini eyo. Kansooke mbawe Kadaama ono ye agamba nti owaka batandise okubeera nga bamulaba bubi ate nga kino mukiraba bulabi nti omuntu already obaddewo boosi wo omutadde ku pressure njagala genda buli kimu akikukoledde ate okyaliwo omugamba nti ennyonyi yafudde ate bakyusizza tugenda kugenda ku lunaku luli ate nga n'olunaku olwo lw'ogamba tebakkubira masimu kugamba nti noba ebintu babikyusizza. Kati babboosi batuuse ekiseera nga beenyiyiddwa bakadaama ngaye tebabeenyiyiddwa mu bubi naye lwakuba misinformation oba information abaana ze bafuna kwembase ne zibeera nga tezikwatagana na biki bye bagamba babboosi baabwe kyobula nga babboosi batuuka ekiseera ne bakyukako. Katukube Kadaama ono akunnyonnyole ebintu nga bwe byabadde. Gyebaleko Mr. Kadaama. Gyebale. Mr. Kadaama njagala kubuuzaako. Kati nze njeno ndi Jordan naye obuzibu buliiko. Baagenda ne batukwata ne batusindikira ebintu mu twegisitalinga simanyi tugenda ne bakusindikako n'enamba z'essimu z'okukuba. Kati nange ne nkwata n'embiwa boosi wange n'akuba. Kubanga nze sirina simu kaadi naye boosi n'akuba. Boosi bwe yakuba essimu ne bamugamba ngu ye mu flight kweri ssente bweziti biki byonna ne babimubuulira. Kati boosi wange n'angamba ssente za flight nnyingi katulinde kwe nagamba njagala kugenda n'angamba okay kati bw'awo ennaku 2 ne mbuuza ngenda n'angamba flight yijjudde nendeka nensereka abo abasooka kugenda beno Jordan kati tayitako na wiiki wiiki yonna tiyagwako nibaddamu ne basindika ebintu ebirala mutwegesitalinga tugenda ne batuteeka ku speed
nindamu ningamba boss nimugamba njagala kugenda nangamba lindako bigule bisaawa nimugamba njagala kugenda nakwata nakuba essimu mulundi omulala bamugamba ye gebiri kataawo ningamba luli mwagana kuregisitaringa tinagenda nze kambyekoleko njagala mumpe passport yange nabagaana nindemerako omanyi okulemerako nindemerako ningamba omukadde nti njagala passport nimba serious nti manyi nti ngenda nali nazuukuka ku makya omukadde nazuuka tanaba nakunywa caayi nimugamba nti njagala passport ate yendako nimutawaanya naddako nampa passport niregistering naye niregistering nabasindika message nibagamba ngu flight endala eyijjudde tulindeko tugumize muturegistering nibungamba ba boss nti njagala kugenda ninkwata nimbaha essimu nobakwambabuza flight weziri ngu flight emu yijjudde ngu mulindeko enaku ebiro 9 September kata boss nangamba okay nalimba banza miezi 3 nimbagamba mumpe salary yanje njagala kugenda nangamba tikina buzibu kwata salary nibansasula nibasigazayo balance ntini nibangamba ogenda ddi bulkana kuba mbuzo ogenda ddi kwanga byonna bina registeringa byonna bya embassy na sindi kya boss wange nimugamba bibino maze okuregisteringa just nasigaza olunaku lw'okwaki kunsindi kya message then nfune ki ticket madam nangamba tikinako buzibu tinchina muchi buzibu kakati bulkana kubosa mbuzo ogenda ddi kubanga bali batugamba ngu flight eyijjudde nabo tebana bakugenda babadde bagala kugenda ijjo no bagamba ngu balindeko leero ate na leero mpulidde ngu tebagenze oba bagenda ddi simanyi nakumanya kati wano leero bangamba ngu ngenda ddi nimbagamba ndi enaku 9 bwengenda nibangamba nyenkya twagala kuleeta olw'omukaga twagala kuleeta omukozi bw'oba otagenze tugenda kuwa salary kubanga twakuba essimu nibagamba ngu flight weeri ate tulinze flight tukoleki tukole tiketi ogende tetwagala kuleeta omukozi omulala kubanga nabasumbuwa nnyo omanye nti kituufu eboogera bituufu naye kakati ndaba taluku kyonna tebana bakunsindi kyako message eraga nti nze kubuukinga tiketi kubanga babosi bange babakube mbagamba tulindeko enaku 9 haroko flight endala naye kakati ndaba simanyi nze njeno Jordan kubanga oli mbadde nyineku just akasinje kasitoro olunaku olwakuba essimu nibagamba ngu flight weeri babosi nibagamba flight eri waggulu nindemerako nibagamba njagala kugenda kubanga contract yanje yagwako omugwokusatu nindemerako nibangamba nibankuutisa ennyumba nitujumala nibangamba nyoze kapeti gwe mba ntanaba kumala kapeti talo byakugenda Mr. Kadaama kapeti zali kapeti oba 8 nazooza nazimalako manyi nti ngenda naye kakati tinaba kulaba message yonna kubanga okwegisitayinga namala naye tenaba kulaba message yonna tinaba kufuna tiketi ati balabiza nibagamba ngu bagenda lumu nabo mpulira ngu tubana bana kugenda nga zisibeera nnyo ku ssimu bansala ku wifi saa yonna mbeera bize kati olw'omukaga bangamba bagenda kuleeta omukozi kubanga n'abagamba nti njagala kugenda ate byonna ebintu binaregisteringa nimbisindikya babosi bange nimbagamba byebyo nti nasigaza olunaku lumu kumbuukinja tiketi kwange olunaku September ogwo ebiro 9 ngenda enaku 9 nti ngenda ntaroki alo flight kitegeera Mr. Kadaama naye wamaweza njagala mbulire flight weeri enaku 9 oba babeera batulimba kubanga babosi banje ndaba kakati bakyukamu bankambuwala ne bakambuwa simanyi nakumanya ate nakuuta ebikapeti byonna nimanyi nti ngenda kubanga kapeti bazimpa dda nze mbadde nyuzaako kapeti emu bwe batyo mpolampola katwaho bangamba bw'oba otayagala kumalirako bambe gundi kapeti zonna n'ozooza n'ozimala twaluko byakugenda ne bankuutisa ennyumba yonna ne bankuutisa ebikapeti nimanyi nti ngenda naye kaakati sirabako kintu kyonna ekiraga nti ngenda flight weeri oba njagala ontegeeze flight bweba weeri kubanga wano ndaba bakyuka
ati mbadde sirina buzibu bw'amaanyi nnyo naye buno abaddamu ne mbagamba nti ngenda kubanga jjukira nnyo okulemerako namala n'ennaku 3 kuzikola mbagamba nti ngenda nti flight bweziri ngenda njagala bampe tikiti na passport naye passport bagimpa ne bakola ki ne bamala ne bagitwala naye nali naakagikuba ebifaananyi naye simanyi wa flight bweri simanyi nakuba kubanga nze sirina simukadi ng'osobole kukubira embassy bambeeko oba ne coordinator sirina simukadi sobola kukuba